bwe twajjana mu 1996 bateekayo essomero lya Kadogo School Embalala mu barracks y'Embalala. Kadogo School kyali ku agenda nga tuva mu nsiko. President Museveni n'agamba nabwe tumala okuwamba mugenda kuddayo musome as a privilege that yatujja mu masomero era twalina okuddayo tusome. The issue was fe twali maje, fe twali bali baleeta abanunuzi okujja tuwambe eggwanga, okujja mu bali bamusibira mu bbwa, abali batta abantu, abali bavuga emmotoka ne baziisa ku mirambo, abali bayimiriza baasi nga baasi muvaamu ne musimba layini, naye mu kusimba layini olina okuwanika booti emikono, wanokwata ID yo, wanokwata omutwalo gumu. Bw'ogamba nti muno temuli mutwalo gumu, guno omukono baagutemangako. Era mu lulimi lwaabwe baakola nti identity card ku soto miya kulia. Identity card ku soto miya kulia ng'ayogera ekigambo eki baasi kasitaye parking bweti. Identity card ku soto miya kulia. Ogwo mwaka ki? Ku maje gali agava ge twajjako. Agoboti. Era okusanga nga tolina mutwalo gumu mu ngalo, omukono Yali teeka. Teteeka waliwo bloka wano yali wana ensimbe. Nsimbe omanyi nsimbe kiba ku lwe Masaka awo wana wali ebimuli bya mama Janet awo side zaawa bonga teeka waliwo mukulu ajja lwego n'akima ensawo ya ssente wali kubanga sente nga bajja n'azisima bamugamba twakutte nolimbu muyeekera nti ye mumugalamize wali ng'amuyisaako Subaru. Ani oyo? Yafanja mu tujja tuuka waawo. Tulina tulawulaga. Ebintu byakolebwa n'okugana banoga what is this? Naye bwe twali agenda ezaali mu nsiko abanalonda balina okuddayo ewaabwe, ebyokuzimba eggwanga, okuzayo Bakadogo okuddamu tusome, kati ffe ekyatugana okuddamu okusoma. Era bw'ogenda mu magye ga President Museveni n'osawanya abantu bafudde nnyo, abalala babajje mu magye, abaali mu kibinja kya Third Battalion ekyafande Lumumba Patrick teyakkiriza mwana yenna. Omanyi mu magye bwemubeera abantu 10 muli balwanyi, oba olina emyaka emeka, oba olina emyaka emeka, kakati bw'ojjawo omuntu oyo omu ne basigala 9 kiba kitegeeza abo basse gaapu eyo gy'ovuddewo omuntu omu ne basigala 9 oba obasse. Lwaki? Kati omulimu gw'abantu 10 ogwo okugenda okukolebwa ne bakolamu tebajja kugukola nga bamanya nti bayika teri. So ffe twategedde dda kuba naffe twalina ba coordinator baabo bajja dolezi 15 kale katumanya bayiminze wantu bebati kanaffe tumanya alati kwatukoze ki kan withdraw awo nga tuvaawo kale bamanyanga kubanga twalama kyakola ataka amakubo gonna gali nsiko ng'omono oyitawo amakubo gonna twagasimamu ebinya banayitawo munoka zirina okukoma wezikoma era ogala ate ziri zabo double diff maika sikyaza ndaba lolezo no simanyi bibalese birole biki dulingo ngomanya balumba babo bajja atukoze otya nti amanyi letters nga faawo tuva nga batuka bapanga emizinga gyabwe ebiki ezikatuusa sima ebiki nga bakuba ensi n'eggulu ng'owuira ogamba enkuba egenda n'obudde tebwali nga bwe buti ng'ensi yonna ekwata n'ogamba ffe nga tukitundu kirala eyo nga gwe muka gwa ensi bebeeramu olutalo ne situation environment ekyuka. Oida abantu bajjanga mu kibuga wano nga bajja kumakya saa 6 nga tuli muntu mu kibuga duka yajidde ku motoka nga kigere kikinti ebiri mu kibuga ebye kikinti bakangola ba situation ogazisi Uganda oba okay nakati waliwo ebiremye and that's why we are trying to okubyogerako ate bijja kukolebwa kubanga kati bwe tunavaayo ne twegatta 10 5 10 bijja kukolebwa kubanga bajja why this why muzeri ekimusukako n'agamba si muzeri is a mistake lwaki mungamba kino ate no kiri no awo naakollectinga ate bw'anaafuna abantu abamukolera manyi waliwo abantu bali mu office naye tebakola they are there ne office yateekawo ne ku lugi yateekako erinnya lye azifu yakola contract ne muzeyi nga tuli akatale ka mmese no bakwadde office kolera abantu olidde ebintu si byakweyagaliza wano waliwo abantu abakuba bukubikerere ne babawa simanyi nawudde mivule bamuwadde emmotoka ya milioni mmeka eyo si issue ate kikwegombe sanze embeere nga mivule
kubanga kati mivula agenda kusirika kyebadde ayagala kati agenda mu mbuzi ze n'emmotoka Prado. That is not the issue. Ffe tujja kwogera ate tuzimbe eggwanga tuteekeko ettafaali. Kakati mu magye amagye agedda bali bataddewo format nti omujaasi tasoma. Omujaasi teeka ayingira amagye tasoma. Era President Museveni yulwa kati ate nakati n'okuyingiza abantu mu magye S4 simanye S6 bw'obanga wasoma ng'empapula zo zaayitaako era toyingira. Bali ku myaka kati wendi yeddi 22 19 kale bw'ojja 16 17 toyingira. Abo tatete babaagala kati ndowooza olaba bw'ajje tulaga. This is our country. Olidde oyagala mulimu osomye but according to omwaka gwe wafulumiramu tebagwagala. Ekyo kiri mu magye kati. N'olwekyo kati amagye gali professional. Kati ffe tetwafuna chance eyo ne tukuba emmundu yakeerege ne tugenda okulumbaako na kiraka ne tuvaako na kiraka ne waliwo Lieutenant Colonel UPDA nabo baali bongero abo namwe tukuba ne tutandika tera kwena. Kati nga bakulu bagamba buli mujaasa avano n'agenda whenever you are armed you are a soldier. Ne mu nsiko bwe kyali kadogo yogera bya kadogo gwani yakuleeta oli muyeekera ojja ondoka abantu tetwalina na mundu ngabandi abantu 16 ba 8 ne bagattako n'abakomando bana era muzeeya akimanyi awo yali komando wange ate ngoli wa mutawaana tolina mundu naye wa mutawaana waliwo pledge ojja okuzanyaawo kati naye nga teeka olina okunoonya emundu era emundu twazinonyanga mu magezi gonna aga buli kikango olina okuba armed olidde era nze waliwo bentunda bwenti neŋŋamba nasi ebyo twabiyitamu it is a part of our experience. Olira kakati ne tutafuna chance esoma kyatuluma kubanga bali bataddewo timu okunoonya ba child soldier fenna naye baatuka munooza ne bakomanda ne babagamba era bwogenda mu magye abayinako history wa magye omanyi kati abantu abamu bavudde from nowhere they don't know anything omulaba bulabyawo takubanga na ku mundu tamanyi na grenade bwevuga tamanyi na RPG bwevuga tamanyi buli mundu mamba this is a weapon but abasajja abayita mu masasi olidde abalwanyi b'eggwanga lino lyolaba lino obuuza omuntu eyali mu Sadi Battalion yafaane Lumumba teyakkiriza mwana n'ogu kugenda amala kusoma. Okay, enough last lecture in Uganda tuanza tuyanze game webala kutwaga mwebala kwekumya ku mutu gwaffe tubebaza nnyo kuba nti no buli bagesa ffe tuleeta mubagala ate naffe tusimira ddala n'ekyokubiri mbebaza olw'okwagala Musoke Gitta omwana gwe bayita child soldier ayagenda mu nsonga n'emyaka 12 katali myaka ogenda mu 5 50 omukama mulungi era tumwebaza nnyo kuba nti yatwadde obulamu nikonja fabali bulaya mwebale nnyo mara okutwagala Badiro muganda wa Dr. Aisha Lutaleja gwe bannaffe nkutumiddeko nnyo webalire ddala we tuli wa ne kanakulya Peter tukifaba kule ekintu ano mu Uganda munnange ffe twewayo baweereza era omukama yeebale okulwekyo n'ekyokubiri tubebaza nnyo olwa COVID-19 mu abasazewo kwekuuma naddamu ab'Ebungereza ne Uganda ne COVID-19 nayo gyali so n'olw'ensonga eyo ngawe nabategezaako nti tukyetaaga ba sponsors of our programs. So our lines are there, can communicate with us network what we can easily do such that to keep these programs running. Today we are here with the only gentleman, Musoke Gitta, child soldier. Amusomagazemu okusoma ate ne yabagamba agenda kuddamu okusoma. Era nebaza mwena abasaze abagenda okwera Gitta yebadde agenda funa no institute wano ku Mutesera University of Uganda Institute wano agenda kola welding. Yeah. Nino kola kintu ekigenda okuyamba abaana ba. Genda kola welding osobola okuyamba abaana bo mu kikwataganyizawo. Emyaka 35 President Museveni yankumira ku mundu. Yakumira ku mundu kati ogenda emyaka ogenda je ku mirango ojo kya byuma. Bye mundu kati ebyo past history. Mwina abasaze okumuteekamu akasente mwebale nnyo mwebalire ddala. Olina otandika olunaku olwaleero wagamba ko juzi nti UPDF erina amasomero kituufu mu COVID gaggalako etteeka lyali liva wonna kamande ne chief gaggalawo wagamba nti babbiramu ssente era ebyo nali ntereeza mu magye naye simanyi paka kati
mu magye ebizibu by'amagye bingi so kubuza kuba tolaba bannayuganda mwenna mbalamusizza namusizza mwenna abaganda baffe abali ebweru abatulekawo ne mugenda ebweru naye nga mukama abakuumiddeyo abamu kati saa zino muli mu bunyogovu abamu bugumu naye nga mukama abakuumireyo tubasabira naffe mutusabire tuli wano ku Flashlight Uganda Dr. Haihebwa tusalawo okuteeka ettaffaali ku Uganda ne President Museveni bwatu bwe yali ngali mu research ku myaka nga gijo balwegimamu abawulira batandika okulwanira eggwanga lino nga balina emyaka 16 twali naye mu nsiko nga alina emyaka 25 n'afiira ku myaka 33 nga yagala Rwanda erabike nga Rwanda kati emyaka 33 gyali myaka mito babesi gye baafuna lanka nga bali ku myaka 25 Mugisa muntu yafuka Major General nga alina emyaka 28 kati Gitta nne emyaka 5 nakwate mundu nga nne emyaka 12 nenwanirira eggwanga lino kati essaawa eno nze Gitta Uganda nyitekako taffaali kubanga ne experience ya myaka 38 nga nkutte mundu kati ndowooza sina we sitambudde Uganda njimanyi manyi Sudani manyi Congo manyi Rwanda manyi ebyomunda ntanale awali gym kati Gitta ndowooza okumpojja composing onzise naye ate gasijja kufa naye nga tujja kwogera musobole okumanya kuba nalaba New Vision balina amabanguli journalism balina entertainment simayi balina to the truth simayi balina babikuzimba zimbaawo omanya tegeera ki soma yiga gwanyiga kubanga kati waliwo byetwogera na omwana yaliyo n'atunyaza ebya mujja kutegeera buli kimu nolwekyo tuze wano government ne bigambe twogera si tetuvoola nsi yaffe tetuvoola nsi yaffe oliwo okusomesa nako tujju fa abataliwo tumanyi kiki generation gye twasanga mu 1960 abamu twasanga tunnabazaala Honorable Seggona twagenda okuwamba wana ine emyaka 3 ani ine emyaka 3 Seggona yaine emyaka 3 esa zino is a lawyer professional lawyer yategeera abamu era ne mulaba nga byakola bya kintu kikulu ba Honorable muwadde abwe mulaba baali baana bato kweganze ndaba waliwo ebintu byentuka n'enseka olidde bannaffe abamu be twasanga mu nasale kati ba general naye nga issue kubanga nze kati bwe mba mulwana olutalo era tetujja kuba ba general naye nze Gitta wendi kati ne bompa lanka tina lanka gye sifittingamu olira ne field marshal gifitting field marshal Museveni tanaba kutuukawo omanyi field marshal kati president Museveni afuna field marshal wano batukuba Mai waliwo ensi ziri ezimonitalinga security is not supposed to be field marshal in which way wasanga ne general yali nene nnyo ku ye twagenda mu nsiko amini nga yagirina be bamupromote nga bennyini baliwa bennyini bamuseba afane Museveni no bot kati namwe mujimu Museveni ye yajewa ya field marshal ate yagenda mu nsiko yalina lanka Museveni yali kopolo senior kopolo twamubuuza muzeyi twakategera lanka yo natugamba mu senior kopolo someone who yakwata aba section 2 ez'amagye n'agenda mu nsiko with 27 men bajjako abantu emitwalo ena omwana yakimubuuza naye muzeyi tukubira saluti golira nkaki agamba mu senior kopolo anga mukubira yali waranka ki ate amukubira byamaye byaffe betubeerere tetubiriko byalanka ki president yo mukono waggulu jambo yo excellence ate tumuyita his excellence muzeyi yali muvubuka by then nakati nze muzeyi simuyita ate afande general ki muzeyi Museveni kyekitiibwa kikulu nnyo kisinga ne general ekyakwita omuzeyi wetugenda okutandikirawo Gitta amasomero ga UPDF ogalaba nga gwe aliyagala okusoma tewagasomeramu naye kati weegali gakola gatya UPDF obaga ame byonna byetwaliza amasomero g'amagye bwe twajja wano mu 1960 baateekayo essomero lya Kadogo School Embalala mu barracks y'Embalala Kadogo School kyali ku agenda nga tuva mu nsiko President Museveni n'agambye nabwe tumala okuwamba mugenda kuddayo musome as a privilege that yatujja mu masomero era twalina okuddayo tusome the issue was ffe tetwali magye
ffe twali bali baleeta abanunuzi okujja tuwambe eggwanga okujja bali bamusibira mu bbwa abaali batta abantu abaali bavuga emmotoka ne baziisa ku mirambo abaali bayimiriza baasi nga baasi muvaamu ne musimba layini naye mu kusimba layini olina okuwanika booti emikono wanokwata ID yo wanokwata omutwalo gumu bw'ogamba nti muno temuli mutwalo gumu guno omukono baagutemangako era mu lulimi lwawe bakola nti identity card ku soto miya kulia identity card ku soto miya kulia ngayogera ekigambo eki basika stay parking abweti identity card ku soto miya kulia ogwo mwaka ki ku maje gali agava getwajjako agoboti era okusanga nga tolina mutwalo gumu mu ngalo omukono yali teeka teteeka waliwo bloka wano yali wana ensimbe nsimbe omanyi nsimbe kiba ku lw'Masakaawo wana wali ebimuli bya mama Janet awo side zaawa bonga teeka waliwo mukulu ajja lwego n'akima ensawo ya ssente wali kubanga baso sente nga bajja n'azisima bamugamba twakutte nolimbu muyekera nti ye mumugalamize wali ng'amuyisaako Subaru ani oyo yafanja tujja tuuka waawo tulaga ebintu byakolebwa nokugana olaba noga what is this naye bwe twali agenda ezaali mu nsiko abanalonda balina okuddayo ewaabwe ebyokuzimba eggwanga okuzayo abakadogo okuddamu tusome kati ffe ekyatugana okuddamu okusoma era bw'ogenda mu magye ga President Museveni n'osakubanya abantu bafudde nnyo abalala babajje mu magye abaali mu kibinja kya Third Battalion ekyafande Lumumba Patrick teyakkiriza mwana yenna omanyi mu magye bwe mubeera abantu 10 muli balwanyi oba olina emyaka emeka oba olina emyaka emeka kakati bw'ojjawo omuntu oyo omu ne basigala 9 kiba kitegeeza abo basse gaapu eyo gy'ovuddewo omuntu omu ne basigala 9 oba obasse lwaki kati omulimu gw'abantu 10 ogwo okugenda okukolebwa ne bakolamu tebajja kugukola omanyi kati gobeera mu gavumenti ng'okola calculation ne enemy eri akola calculation tugenda kulumba tugenda bameka kiraba bintu bya calculation sikupaku kantu tugenda tukube emakindi mubala kubala makindi bali bameka bwe bati mukulowoozako nekola life estimate tugenda bameka to overpower them bintu bya kubala oli topaku sintu tuba saatu tugenda tukole kino bakubira ebyekiyiga twagenda nga 6 tulina amasasa 4 mu mundu n'olyana ate nga mulina order bwe mutaddaano na mundu kakumbi si bya muzanyo teri muzanyo waliwo ebintu bindaba twakola mu nsiko wano nga President Museveni nga abikola wano Uganda yanditeredde olidde ffe twalinga mu nsonga emu teziriko safe olidde kiba kitegeeza any slight mistake oli mufu gwe enemy wange nze kyamuno obugwabati bola bakati simanyi atete yesasi bisefu ebyo twabukulangako ffe tuli bayeekera any slight mistake you are dead temaliza kugenda mu chamber teka mu chamber ezo gurnet twazikwatanga ntujja mu pini n'osiba ebikoba n'osirika which means wotuka nga bakasusedda omuyekera ebintu byekyekera okolanga computer tatata okola mistake bannaffe tetusomesa buyekera naye tunyumyamuko ku kibozi kino kulaba nti kyali kitya ate emboozi zetunyumyamu eno kwegamba atuwamu kahika preamble embeera nga bwe yali mu biseera ebyo omanyi abantu 10 abali eyo naddala mummwe abali mu nsi yaffe eno you misquote people in their talking muyinza okulowooza nti kakati Gitta ali mu kusomesa byekera si bwe kiri bye twali tetumanyi tubitegedde tutya atubimanya tutya this history is very important. If the country, if the world does not have history, then we are no more. Kakati bwe twajja wano President Museveni yasazeewo tuddeyo tusome abaana abato twali bangi mwala wakatambi kange kennateekayo abaana abato mulimu omwana omuto bali bamwita Abdala yayine nga yalina afande eddiba bw'ogenda olaba akatambi ako ng'amulagira akokinga emmundu kati omwana ndo njoza yali myaka nga 5 oba 8 oba 7 oba 6 kwegati waliwo kyakola ne President Museveni yakyogera n'agamba sayina kyakola kubanga alina okusevinga obulamu bw'abantu abo abaana amasomero baali gasazeeko ne batta ne bakola ki kubanga bali bo bakitegera oluvannyuma nti nno President Museveni akozesa abaana abato
kati bwe bajjanga amagye gobo tegatuka ekiseera nga tegakyakola ataaka bwe gajja ne gasimba nti matugga olunaku lulamba bajja kukuba ebitundu ebirinaanye oba Gombe bonga kati ye taski nga bakubaawo naawe ekitundu ekyo nakyonna olunaku lulamba seringi era bo nga balipootinga nti abayika bina bafudde seringi kyeki kwegamba looping egyo emizingo gikasuka kati nga bamanya nti abayika teri so ffe batwategedde dda kuba nenaffe twalina abacoordinator baabo bajja dolezi 15 kale katumanya bayiminze wantu bebati kanaffe tumanya alati katukoze ki kan withdraw awo nga tuvaawo kale bamanyanga kuba twalama tebakyakola ataaka amakubo gonna gaali nsiko ng'omono oyitawo amakubo gonna twagasimamu ebinya banayitawo munoka zirina okukoma wezikoma era ogala ate ziri zaba double diff maika sikyaza ndaba lole zino simanyi bibalese birole biki dulingo ngomanya balumba babo bajja atukoze otya nti amanyi letters nga faawo tuva nga batuka bapanga emizinga gyabwe ebiki ezikatuusa sima ebiki nga bakuba ensi n'eggulu ng'owuira ogamba enkuba egenda n'obudde tebwalinga bwe buti ensi yonna ekwata n'ogamba ffe nga tukitundu kirala eyo nga gwe muka gwa ensi bebeeramu olutalo ne situation environment ekyuka oida abantu bajjanga mu kibuga wano nga bajja kumacha saa mukaga nga tuli muntu mu kibuga duka yajidde ku motoka nga kigere kikinti ebiri mu kibuga ebye kikinti bakangola ba situation ogazisi Uganda oba okay nakati waliwo ebiremye and that's why we are trying to okubyogerako ate bijja kukolebwa kubanga kati bwe tunavaayo ne twegatta 10 5 10 bijja kukolebwa kubanga bajja why this why ne muzeri ekimusukako n'agamba si muzeri is a mistake lwaki mungamba kino ate no kiri no awo naacollectinga ate bw'anaafuna abantu abamukolera manyi waliwo abantu bali mu office naye tebakola they are there ne office yateekawo ne ku lugi yateekako erinnya lye azifu yakola contract ne muzeyi nga tuli akatale ka mmese no bakwadde office kolera abantu olidde ebintu si byakweyagaliza wano waliwo abantu abakuba bukubikerere ne babawa simanyi nawudde mivule bamuwadde emmotoka ya milioni mmeka eyo si issue ate kikwegombe sanze embeere nga mivule kubanga ati mivule agenda kusirika kyebadde yagala kati agenda mu mbuzi ze n'emmotoka Prado that is not the issue ffe tujja kwogera ate tuzimbe eggwanga twekeke ettafaali n'olwekyo ffe twafuna chance eddayo kusoma etwambuka mu Northern kubanga abantu baali balowooza batuwamba Kampala utaluwedde bali abasajja bo basalamu bagenda ate basaleko eggwanga lyabwe ebere actually republic kye baali baagala ate ffe tusobola kukola kintu ng'ekyo kwegaba osala ofuga eggwanga olina odifuga lyonna juzi president Museveni omuwulidde ng'agamba nti bakozeemu Kawempe republic eno gye batira gondyani zebula kati ne president ayinza kukkiriza kintu ng'ekyo ayinza gante Kawempe yalema abapoliisi Kawempe yalema omanyi Kawempe gye bafumita ebiso ayina okukozesa mesadi yonna bukya kumakya yo Kawempe yonna nga tugisazeeko yonna tukakase baani abafumita abantu ebiso baani ababbe simumanyi abantu wazibwawo katya ne bw'oyita ku Northern bypass awo kyo toyitawo olide bakuba mimotoka amayinja aba ki ebintu bingi biri awo naye poliisi weeri I don't know what they are doing on the ground kati ebintu ng'ebyo kati ffe twayitamu twamala okuwamba wano twaleka buli kimu ne tugenda mu Northern ne tugoba bali ne tukakaluma nga bagisazeeko bridge yonna batadeko emizinga olide ne tulwanaawo ne tuwambawo ne tubasinza amaanyi olide twambuka Northern kakati mu amagye agedda bali bataddewo format nti omujasi tasoma omujasi teeka ayingira amagye tasoma era president Museveni kati atenda kati n'okuyingiza abantu mu magye S4 simanye S6 bw'obanga wasoma ng'empapula zo zaayitaako era toyingira bali ku myaka kati wendi yeddi 19 kale bw'ojja 16 17 toyingira abo tatete babaagala kati ndowooza olaba bwajje tulaga this is our country olidde oyagala mulimu osomye but according to omwaka gwe wafulumiramu tebagwagala ekyo kiri mu magye kati n'olwekyo kati amagye gali professional kati ffe tetwafuna chance eyo ne tukuba emmundu yakeerege ne tugenda okulumbaako nakiraka ne tuvaako nakiraka ne waliwo Lieutenant Colonel UPDA nabo baali bongero abo namwe tukuba ne tutandika tera kwena kati nga abakulu bagamba
buli mujasa avano n'agenda whenever you are armed you a soldier ne mu nsiko bwe kyali kadogo yogera bya kadogo gwani yakuleeta oli muyekera ojja ondoka abantu tetwalina na mundu ngabandi abantu 16 ba 8 ne bagatako n'abakomando bana era muzee akimanyi awo yali komando wange ate ngoli wa mutawana tolina mundu naye wa mutawana waliwo play jojo kuzanyaawo kati nenga teeka olina okunoonya mundu ile mundu twaze nonyanga mu magezi gonna aga buli kikango olina okuba armed olidde era nze waliwo bentunda bwenti neŋŋamba nasi ebyo bitwabiyitamu it is a part of experience olira kakati ne tutafuna chance esoma kyatuluma kubanga bali bataddewo tiimu okunoonya ba child soldier fenna naye batukamunoza ne bakomanda ne babagamba era bwogenda mu magye abayinako history wa magye omanyi kati abantu abamu bavudde from nowhere they don't know anything omulaba bulabyawo takubanga na ku mundu tamanyi na grenade bwevuga tamanyi na RPG bwevuga tamanyi buli mundu mamba this is a weapon but abasajja bayita mu masasi olidde abalwanyi b'eggwanga lino lyolaba lino obuuza omuntu eyali mu Side Battalion yafande Lumumba teyakiriza mwana n'ogu kugenda mbala kusoma olida ne chance entukola ki tugifiirwa kati President Museveni bwava kadogo naye yalina ebizibu byayo kubanga abakulu baleeta abaana baabwe ne bateekayo ne babawa ennamba era omuntu omusanti nali kadogo from where n'omubuuzawo ekibinja kye yalimu mu nsiko kubanga tifavava mu nsiko buli muntu alina camp era President Museveni akubuuza wali mu nsiko wali mu kibinja ki oyo ani yali commander okay you are my boy ate akwagala nnyo kakati bana abasizi balangi bebaliwo webali abasizi balangi basanga nyumba tumaze ogizimba kati bo bali awo bapaintinga bo balaba ekinyirira ya amusandi so ebyo mbirabanga basizi balangi foundation twagimala twazimba ennyumba yaffe twakola biki naye ate bagamba ate bannanyini kati bannanyini kintu kyaffe kikyo you are sing from where I'm the one who supposed to harvest on that kintu gweno okufuna ku kintu neka kati namwe ekigamba twalwana tugenda tubikowa mwebali kulwana yes neka kati tuzimbye tutya olwaleero muzee doctor gwe wasomere Makerere butogamba nti degree najija Makerere era bajja kubuuzayo ngena funa omulimu can you show us your paper wasomerawa walaba wane byakanyi katolo bwama ate yabuuka byamuletera ebizibu ne baloya ne bavaayo naye wasomerawa nempira lukwago lukwago tulage certificate so banne nasoma paka yona ayamba ne lukwago yasoma kati awo okiraba ojja kugenda osaba omuli bagambe please wasomerawa mwasama mubuzi gendo lete empa plaza mubuzi what they want omulimu weguli but they want to confirm okiraba kakati President Museveni tutwala mu nsonga tuli baana bato it is a degree you already Tachegana, he was a kadogo, everybody knows eyo degree okugenda mu nsiko ate ranka awaliwo ranka awo mu nsiko nona avudde ekasenyi simanyi kamanyi kalama omanyi waliwo okyanze Gitta kovulaba nti bantegera bulala kakati nze ebintu byankali situation yange endala nze yali kadogo myaka 12 nkuba road blocker nkuba police nkubya amagye gobote nkoze biki emundu ambusi birolembi kubye ntambuze bigere ensi yonna kati gombala ki ekyo kiri awo kakati twalwana si kibi omuntu kirungi okulwana n'omuyizi agamba nga twayiga nga oyo omusajja yali muyizi kati mpira wano bahamu omulaba hamu yatundanga wuzi zengoye hauzi yatundanga amanda gana aga radio kasiwukira wamulaba oli muzeyi kasiwukira yafa muzeyi kasiwukira waliwo wano ku park enkadaawo ng'ovanga kupa complex baga omusajja kasiwukira yasalanga CD yenga bamanyi professional muki mu CD olidde kakati n'abala we bali naga oyo omusajja nga yatunda amaliba ani basajja balaba professional idea and what skin simayi bichebi musajja wa maliba kati obugagga bwe naye kati waliwo betumanyi nti obugagga nayo yabujjawo anti otomanyi anti amanyi mabegeri y'omuhanji okay ebyo byonna bijja tegereka maaso kakati tetwasoma twagala nnyo okusoma yobona nze nasalamu ne neesomesa nze Gitta neesomesa
kuba twalinga ku setogeza nti twali mu Northern tukasera kulwana no twali twabira relaxed tuga pistol kuweziri beti bigombe nakola ogugwe nayoga n'abaluwo n'abayekera ne bajja n'okujja ne baliporting ne tubalaba ko nti baabo bacholira bodongo ngabona badduga bamanyo gemeru naye bana basajja ne basajja sebo ngabe yagala emundu bazina basibye magazine mekango bakumba ntugamba lutaluwedde kati time waito ina kyakolo ina kutulaawo no tukate bitabo byo kati nganze na ina amagezi ganengula exercise books ange nengula dictionary busente bafo twafuna ngo singi 2 birusambu meka nze nensoma time eyo ngambera busy bananga bagenda kunywa mwengenze ensoma kakati ne kinuma nnyo butasoma ne mu batasoma bwange ane mba mugezi nnyo amagezi amazali nze buli department yagala njingiremu era nebuzabuzanga bwenti nenga nenga banamala okufuna ngawo kyenfuna waawo ngawunvaawo ebyawo ngambitegeera era bye nina wano mu mutwe mu majega president mu 7 toina kyo nimba neki amajege ngamanyi nebwe mali emyaka 2 nga siri majege nze nkubulira nti gana amaja gali awo yagamba kuleta Kampala abajase 10 waliwo 15 bamubba lwaki bakola ekyo kubba mmere butto sukali mafuta bone bazimba gwomujasi nobera musana ebyo kati nze Gitta toina bonte toina katiba konte kamuze bante ka mukatiba ne banfumba na sagaza kuzimba nyumba na ate sijja gizimba nja kubira broker enjoche eyajja buli wogira nkukuba gamba afande general wano awo ba president bwatula na yene nambuza Gitta nema ne bakamabu wabakwata otya nenkwata olupapula awo ne mu drawing lawo structure ne mugamba olaba bakubira nze nantunira bwati nanga na ebino wabimanyi otya koze nkulidde maji oli mutufu nagenda ku KFM bye namugambe byayogera ku KFM nagenda ku Garden State namitega ba PMP nabagamba amajiga ali mu corruption naga no there is my soldier called Gitta Musoke yanyamba techari corruption mu maje ngali falinga ku Gitta wa P6 kati ze confidence zenyina Gitta ali falinga kunze akimanyi he knows neba mugamba nawe chocho wenyumiriza mungu confidence zenyina kasana toka kumeza president wafuna yochi episode zenjogera wano zonna buli kyenjogera mpiningani muze njogera ku president sogera ku nalweyiso ebizibu byo webiri sogera kwani walobo twali report ne batazituusa kyo nabo bulwadde buli mu government kati gosaba mulimu musale nagamba come back next week notekayo nodayo did you bring your letter muze nazileta ano no can you go and bring another nodayo no wandike endala no letter trust tekugwamu mirundi 5 ogamba bantu ba mama Janet bakulira bafu kakati obulwadde bungi naye ddagala tukyalinoonya kakati ne tutasoma president Museveni ava Kadogo naggulawo amasomero amalala mu maje gayambe kuba orphans bali balwanyi ba Kadogo child soldiers kati ali kuba orphans baba jasi abafa n'atekawo essomero ly'Ejjinja mu barracks n'atekawo essomero ly'e Nakasongola n'atekawo essomero ly'e Masindi which means abaveeri Masindi Nakasongola nayo nebeerawo kati n'atekawo ne secondary emu ngeri Nakasongola mu barracks mu afande Salemu yasomera S1 ne 2 yakoma mu ttundo za yasoma bakyawo afande Salemu Sale yasomera awo naye nafunawo bikotola bakala badde minister badde bikyate yandi bikoze bamala mu tumanyi batwala mu parliament kati nze Gitta batwala mu parliament bankuba teke P6 genda kati chova tovudde ogenda kuddayo ngenda kusoma tofa mu Uganda empyo jafuna omuli teri Uganda mpya genda masu Gitta teri Uganda mpya Uganda eri tegenda kukyuka kale genda masu naye mulimu amasomero mulimu ebinankane ebiku mulimu ebiganye mayinja yagamba simanyi Africa simanyi biki waliwo ebiganye nze byendaba bitali nomo kakati ne bateeka essomero lya secondary wa e Nakasongola kati amasomero ago bwe mmala okweexposinga isu ya ghost mu maje afande Kayula yandaba nti ndimu value nankwatako nantwala mu office ye nangamba Gitta mwaka kisero 22
Anvudde Congo antadde ewuweeka nembye president yantwala my president bamutya but nze si issue tujja kwogera tukole n'ebyalo ebijozimba eggwanga kati nampa office n'agamba eyo office yo era nga bagisekako ekigambo out of bound yange toy nze byenkola saagala otegeere nze ku bintu byange amwe spy amwe spy internally my regime kwebyo ebikyamu ze sirimbega bayeekera sima you are corrupt simanyi oli mubbi wabbye sente z'amagye oluguddemu simanyi bicu you are inflating strengths of the army oli mufu kati awo President Museveni we mukubira ne mugamba wano bakubba wano ebyo bigira mu ssomero olwotandise ne wakayula byo nali nabimanya dda nze ffe manyi twafunanga sente zangalo mu magye temwina account nze nziteekesaawo I'm the one who advised the president ne mugamba oba wajjawo emmere nga tuli ku lutalo lwe Rwanda n'omusa yambuuza Gitta kati ebya ghost tukoze tutya oyo tibuhabuli